Abasibe be basiba omwaka gwa 2020 bavuddeyo nga bawanda mulira eri Bobi Wine akatambi ogenda kubanga okafuna masa mu kiseera kye kimu Bobi Wine naye akolimidde gavumenti ya Uganda ayogedde ebisongovu naka akatambi ogenda kubanga ate okerabirako masa tamala emirundi Junior banange byonna naye abyekoze Shiba Kalungi munange ne bawe mitawana myerera ngo omusajja bamugobedde ebweru nabyo ogenda kubanga obyefunira masa ensonga za Lion Skin byate tebinaba kugwa era nga nenanyini dwali eryansambya naye avuddeyo nayogera kiche kyaliwo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesitu bwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mmwe n'abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama chibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi weddua onono nga akola ku nsonga za maka business zonga tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru oba ogubye kubyo okugende bweru nga gwe bakulya buli sente zo mukubireko enamba y'essimu eri awate wamma akusomereddwa munage sigenda kulisa era nga nkutandise ne principal onono avuddeyo n'ayogera abo munanga wo bonna bolaba abalya sente z'amaziga sente z'omiwo omusoro munage zibamazeeko emirembe era basula amaziga basiba amaziga n'okwebaka tebebaka buli bagezako okwebaka nga sente zibawa wamula banake mbwa amaziga g'abantu kale go si birungi n'akatubako sente zabo bazibba basangula amaziga bazibba basangula ntuuyo tubaliisa bubi sente zaffe ze batubbako tubateeka mu depression tubateeka ku stress era ke kaliro ke twagala okukeepinga on tulwanyisa buli kimu kye tulina tulwanyisa amasimu gaffe tulwanyisa essaala tulwana buli mu ddiini ey'enjawulo tulwana ku intaneti tulwana kati wano saa zino ndi mu lutalo lwotalabangako tulwana kujjako Museveni buli omu akole kyasobola okumakinga sure kino kigavumenti ekitunyigiri bwatyo munange ate Bobi Wine ye ayogera akikatiriza nti abo munange sente ze balya ez'omiwo omusoro munange baziriira maziga kwegamba n'okwebaka tebebaka buli bagezako okwebaka nga bawamuka sente z'omiwo omusoro mpo munaye zirika amaziga g'abantu si byange wabula bigambo bya Bobi Wine kale munange bwe tweyongerayo ne Baby Gloria onono ayongedde okulumya abo bonna abamusekerera atamanyi kola mirimo omwana akuze mu bufumbo bwe agenda kola ati ayongedde obbalumya ye yabagamba nti baby era munange yali ne muganda woyo golabanga balwanagana okutema ettooke abaana bano bakimpangula ffe gye twakulira eri ekyotera nga tulima tukola kiba tusayira wana ennimbi gwe va wano otuuke wali nga babaana balimba bintu byalakishale panaki guno omulembe nate nga munange si musango kale munange emabega kawo grenade yavayo n'atondo wala era munange omuntu atakwagala munange nayo tomwagala tomwesibangako biki omwana mulenzi yatokoma ko omugambo kumbe bali bafunyuma obutakanya ne girlfriend we era mwezi ennaku yali anobye naye munange onakurejo mu federation ayete babadde bonanga bakomyewo katube ebigambo biri byayogero bagenda kubizaayo ate nga ffe twabitambuza dda byatuuka dda kugamba ndowooza neje byayite biina kutuuka era munange mbere begendereza omuntu wavanga mbulamu boto mwesibangako abantu babinyono yagala omuntu biki omwana yatakomako omugambo so kumbe yali lavu yali emuluma munange onakurejera tamale emirundi Junior yabaddeyo mu federation kati ejukira tomuddi ayinayo ekivulu ne bamugamba bambi kale gulira ku baana ki ticket yabagambye muneesonyi wete munsumbu wete mumalirako na budde bamwesinza abazaala namwenga omutegeera tamale emirundi Junior nenga mu kiseera kye kimu Hajati Namyaro ate agulidde abantu emmere abagenda okubeerawo oba okwetabe ku lunaku lw'enkya ku Sande okusabira omwoyo gw'omugenzi tamale emirundi siniya omanyi guno omwezi gwe tulimu gwa kusabira myezi gy'abagenzi abakatoliki mu kitegeera kyenjogeramu bali mu busiru yali moving a dictator twala baba kumba mbuli move a dictator simanyanga move a dictator you labo mwana dictator UBP mu Germany Benz bagule twali bubi Volkswagen ku mulembe gwa Museveni bino byebala bya Museveni okitegedde nabaga kululi twabagamba
Olunaku olw'enkya ku Sande ate famire y'omugenzi Tamale Mirundi Senior era lwe lunaku lwe bagenda okusabiramu omwoyo okubanga jjukira buno obudde we tulimu omwezi gw'11 gubeera gwa kusabira myoyo gy'abagenzi era nga awo omukyala Hajjati Namyalo asazeewo n'awa ekika ky'omugenzi Tamale Mirundi Senior ate emmere egenda kugamba okozesebwa oba okuliisa abo bonna n'abazze okwegatta mu kusabira omwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi Senior. Kale munange bwe tweyongereyo ku nsonga za Shiba Kalungi byo bingi bikyayogerwa era nga baddiya agali mu nkubo kigambwa mbu omusajja mwavu talina yadde ekikumi talina yadde n'akatondo yadde mbwe era munange wenjogera ssaawa zino omukyala mukulu oluvannyuma lw'okutegeera nti ono yafunisa olubuto mu Shiba Kalungi ate yazadde nga mwana mulenzi kyokka ate yalina bawala munange omusungu kyeyakoze omukazi kyeyakoze olw'obusungu ng'omusajja amugobera abweru mbwe era wenjogera ssaawa zino aliyo munange Canada kwegamba atambulira ku mbalaza kati kwasula era naye Shiba Kalungi eno Uganda alinayo ekizimbe ky'ennyumba bajja kubeera omwo ate bongere n'okuzaala abaana abalala. Kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo mwana mulenzi ono Barrister Timo muyina mu maaso wano ng'atendereza siriimu ali e Dubai kwegamba ye yava n'embwa siriimu awuunyeera buwuunyeezi naye nga baana bawala mbuno be bamutambuza beetunda bannange mbadde nsaba otuwanga ku sseeri y'okwetunda kyukodde ewammwe oyiye otundewo omudaala otunde amanda otambuze emmere nga toyonoonye mubiri gwo. Kale ngenda kubanga mbateerako wano Barrister Timo tuleme okweweebula bintu ebitaliimu. Tosobola kubiza mabega ogambe kale senga namugaanirawo baali bamuŋŋaanye owalogi yabadde agaanye otuggulira kale enkuba yabadde etonnye kale nabadde sigenda genda owa boda kale twasoose nakubula kale senga seeyambudde senga ojja byejjusa byonna ng'omaze okulwala nga mukwano gwange lwolituula mu katebe nze nalituddeko mu katebe nga ngenze kwekebera 5 gwe tomanyi omusawo nga tannaba kudda abasawo b'e Kampala atuuka bwati n'ekipapula kyo bwati nga jje nakyo nagamba mukwano gwange simanyi kye ŋŋenda kukugamba n'ogamba mpedde bannange kyembadde ngenda okugamba ekituufu owonye naye mukwano gwange beera serious n'obulamu bwo. Nze nina mukwano gwange vidiyo eno bw'onoogiraba ojja kwetegeera omumanyi bulungi nnyo nze Timo nkolera abantu. Nina mukwano gwange yalwala siriimu nina mukwano gwange yalwala siriimu naye olunaku lwe baamubikira nti olina siriimu nze yakaaba okusinga ye nze yakaaba okusinga ye yenze yakaaba okusinga ye. Abakazi be tutambuliramu be bamu emisolo gye mulya gye gimu. Siriimu ali e Dubai awuuma buwuumire nga kyensaba bawala bannange munange olaba embeera ekutabuseeko ngamba ng'otuuse neekussa eitunda omubiri gwo zemba ne ngamba komawo ewaka omukisa buli wamu gubeerawo oyinza okuba nga omukisa gwo teguli Dubai eyo wabula nga guli eno Kampala oba mukyalo eri ewammwe gy'ozaalibwa. Emibiri gyaffe tugiwa ekitiibwa eno yeekaalu ya Mukama amiina yeekaalu ya Mukama so kati woddeeyo ne weegabangula n'ofuna obulwadde n'oleka obwana bwo obuto kiba tekigasa weebigaana komawo ewaka ate oyiyize waka. Kale munange bwe tweyongerayo ate n'omukulu akulira eddwaliro ly'Ensambya ono n'omunange yalabikiddwako olunaku lw'ejjo naye ng'ebintu byayogera tebikwatagana ku musango gw'omwana mulenzi ono gwe baatwala mu ddwaliro nga mulamu Joramu kyokka ate abasawo bo nga bo abaana kye bagamba ne batta omuntu waabwe gwe baali baleese nga mulamu. Emboozi yanjiguddeko awo naye ng'ebintu byayogera tebikwatagana wabula nga ate buli wagezaako okwogera ng'ayongera bwongezi kwegamba kugwa mu nsobi. Kale bwe tuli munange mu kiseera kyekimu bwe tweyongerayo ku Alien Skin abaana bagamba nti singa basalawo ne babagoba ewa Alien Skin bagenda kuddamu babbe kyera obusumu babunyakule amayumba bagayingire emisana mbu kuba wano Alien Skin abadde alina enkwata gy'abakwatamu ng'akakoola akabagulira buli kimu kyonna kye baagala ng'asobola okukibatuusaako. Nti bw'esula Alien n'omuddako ganga z'alina ezo ganga zigenda bakuba e Kampala kino kibabuulira abatambula e Kampala okubba obusumu kwali kwakendera okukuba abantu oba kwali kwakendera nga poliisi eremerwa naye abaana bano basalawo batwala ganga ezo
bazijja mu kubonyabonya abantu baleera mu mbeewu babayigiriza obulamu obulungi kyokka mwe muddidde abantu nga bano bemusiba abantu nga bano bemusiba fene twatambulanga emakindi ng'okya otambula akasimu kakwese ng'otambula laputopu egikwese akalemyungu kakwese ng'essaawa yonna okimanyi bagenda kukuba bakatwale nga ne poliisi eraba naye abantu nga alien bapalaso abayimbi abo ne batandika okutwala gganga zino bazijjayo ne bazijjayo embeera ey'okugga abantu Uganda police bwe buba mwagala progress ne security ennungi mu Kampala mukwate abantu nga alien mubate mukwate alien skin mumute omuntu tayogereko mazima olwokubanga simu gagga omuntu takomplaining olwokubanga si yakulira eddwaliro olumu Uganda poliisi nammwe bannamateeka simanyi abalamuzi bajjaaji mubeere benkanya eri society eri eggwanga eri ne security kubanga nze I personally ensonga ya alien skin kumusiba sikiraba mu ggumba bw'obanga osobola okumira munnabyabufuzi adde obulumbi n'obulumbi n'aweebwa simaabikoze zibeiro ngabye esente z'abalwadde abyeze enguudo abyeze buli kimu ng'akibye ye ne mumukwata ne mumuta mbu aliyeni nabba akasimu ka miliyoni 3 ebanaye enseeno mbu aliyeni nabba akasimu ka miliyoni 3 ye naasibwa ng'akoze egwannaggumula. Can you imagine? Oba waliwo ne yeetabwamu oba erinnya lye yani oba abeerawa ono wamuwawa bwe wamu sokola oyogere wano erinnya lyo and I teach you oddemuko ku magezi because it seems you're stupid. Wamu sokola oteke wano erinnya lyo eradda letuufu ojje mukwase kubanga some of you you're totally stupid. Aho nno wetutuuse era nga bo abaana bagamba nti okuva Alien Skin bwe yali yavaayo n'atandika n'akwata abaana abasinga abaali basula mu zigeto abaali babeera ku masitwiti munnange nti obubbi bwali bwakenderako ate mu Kampala naye kati singa bagamba nti bamuggyeko abaana which means obubbi buba bugenda kuddamu ate butinte buto kubanga abadde babeera wuwe ng'akakoola ke baali babbira amasimu bakafuna n'ate buno obudde singa babagoba ekitegeeza okubba kuba kugenda kuddamu ate abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongera
twongerayo ku basibe abaali baasibwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa munnange abamu baavuddeyo nga bawera nkolokooto naye ye mwana muwala Olivia Lutaya yavuddeyo n'agamba nti emisango gino minisita Balamu yali yabagamba mbu bakkirize basobole okuva mu kkomera kyokka ate ye n'omwami Kakooza yavuddeyo n'agamba nti kituufu emisango baagikola naye mbu Bobi Wine abadde kwegamba ng'agezaako okubatiisatiisa kw'otadde n'okubanyigiikirizeyo nga ye abakolamu ssente mbwera buli muntu yenna omusibe buli mwezi we gugwako Bobi Wine aba musasula omutwalo gwa $. Omwami ono gw'olaba yabyogedde si bigambo byange era takomye okwo agambye ye si musanyufu n'akatono eri Bobi Wine era agambye abo bonna abakyazibya amaaso abagamba mbu nuupu munnange mugire ate muzibuke akadde ng'obudde bukyali takomye okwo ategeezezza nti nga bo bagenda kugulako Bobi Wine omusango mu kubanga yabateekamu ensigo embi ne beepika ne beekalakaasa ebintu bye baali nga tebakola ki nga tebamanya akatambi kayina maaso mu byokunywa byentadde wano tekuliko mwenge nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge njogera ndi mu mayindi zange 5 twawubisibwa bannabyabufuzi ab'effujjo Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabo Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola bw'oba tosobodde kutuyamba mu kkomera tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga omugulira moloka mpya ffe nga tuli mu kkomera tuli akawunga aka prison akakawa nga tosobola na kujja tukyalira olwaleero ng'otugamba tuleege omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente empitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana buli kooti lwabadde etuulya buli muwagizi wa Nuupu era wano nsinziira wano n'ensaba gavumenti buli muwagizi wa Nuupu Kyagulanyi amukolako omutwalo gwa $. Ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu kyova olabangeze Koligera Kyagulanyi yajja we yasooka otukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde tannatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo ku baamongo Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda weeru n'atugamba nti muwoze omusango paka lwe munaawangula gavumenti tusuubira nti mu bbanga tono tujja kugiwangula naye n'agamba nti bye tukola mu kkooti okwekalakasa okulaba ng'ateekayo ebifaananyi by'abasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategeera bifa wano ne bawaliriza okuteeka kukolibwa gavumenti era nsinziire wano n'ensaba General Yoweri Kaguta Museveni akalulu ka 2026 ekibinja kino kyotadde eky'abantu n'abamu ku basigaddeyo wadde bafuula nti bakyali bagumu ekkomera sirirabyemu mugumu nze abadde asinga okuguma era nga nabo bennyini bakimanyi bo bennyini abannuupu bakimanyi nti mbadde mpagiruwaga mundu mmenyi era Kyagulanyi okuva we navaayo n'enjogera ebyo yasirika nasalawo ogwo mu mwangu sirisi ne mugamba nti totukolerako byabufuzi naffe tulina abaana naffe twagala okuba obulungi era njagala okulabula Kyagulanyi akendeeza omutima omubi gwalina nga bw'ayagala okuba mu bulamu obulungi naffe bwe twagala okuba mu bulamu obulungi emmotoka etayitamu masasi gy'alina gavumenti eddembe lye yaleeta emirembe gye yalwanira wano gy'ayimirirako n'akikinala n'atandika okumuvuma n'alaga nga watasobola naye ng'emagere waasula amasirikale abakuumawo ba gavumenti emmotoka gy'atambuliramu Joel Ssenyonyi amafuta agasasula ga gavumenti olwaleero ne bavaayo ne bakolokota gavumenti nga bw'erina okuvaako nga bo bali mu bulamu obulungi kakati obuuza Kyagulanyi nti gavumenti egende emirembe gye yalwanirira wano General Yoweri Kaguta Museveni emirembe gye yaleeta mu Uganda Kyagulanyi gy'akozesa n'ayimirirako abantu abali mu kugamba nti oba emmundu ekiri eGaza ne kimala kituuka wano abamu Uganda bagiddukamu twebaze olw'emirembe gavumenti gye yaleeta kuno obirabye ovudde mu kkomera ndabyeko ovudde mu kkomera oba wabiraba tonaba nagenda mu kkomera bwe nali sinnagenda mu kkomera nalina endowooza endala naye ate bwe mbadde mu kkomera nendaba kyennyongedde nendaba ebintu nga bwe bitambula nti twali ebweru oba oli awo n'abavubuka bangi abali mu kategole yange abali ebweru abakyali ku byeffujjo simanyi bobu nze najjangako ne piki ekizoozi ne neetimba ebipande oyo akimanyi bulungi Sky Soldier nangamba omusajja abeerewo muzeeyi agende naye bwe tumala nga Bobi Wine asoosaayo ffe ne bakubafa amasasi Erega ko ekyo egolaba. Nali naye ngagenda ko ekyo. Tugenda tukole obuvuyo. Naye yagenyira nakola n'ekibiriti. Kakati ono Sky. Oyo nyine nali naye. Ekira. Kiralo. Kakati gavumenti sekyenji saba abavubuka bangi bwe tugenda okulokola kuba abantu bangi bali mu bintu eby'effujjo abantu bangi abali mu kintu kye balimu nga tebamanyi bulabe bwakyo
ekkomera ne waba Kyagulanyi ne bamusuulayo wiiki emu asaba ekisonyiwo ku kyenda bye mukomera kyaligita ebyo aleekaana simanyi gavumenti naye ne babala bamuvuba ne bamuteeka ku kyembaddeko abantu abali mukunda ekaanira nti simanyi nakoze kikyamu amala omwaka gumu mu kkomera neyetowaliza gavumenti naga atuteese ŋambye Besigye yakamala mu kkomera ennaku 3 naye buli omu okumanya oba bagamba nti walungi lwaki nebamuleka n'amira emmere n'abeerayo okumala omwaka mulamba naye buli ndabye ababaka ba palamenti abatavaayo ku nsonga zaffe olwaliro nga balaga nti Besigye alina kuyimbulwa nga kooti gye bamutaddemu gye nabaddemu kitegeeza nti waliwo ebyana n'agaana buli kitongole atwogerera ku nsonga zaffe ne kooti y'amanye gye batuteekamu Olivia Lutaaya avudde ku ndagaano kubanga Olivia Lutaaya nze muwa amagezi kubanga ekintu kye twayingiramu olwedde emisango twagiza ate gavumenti nsuubira nti ali yagadde ebaayiro yeegule akkirize tukwataganye ne gavumenti eri mu buyinza tusobole okuyambibwa. Amin. Welire kamere wamma. Okomyewo ogenatandikira ku ki? China. Tachayina myaka ena mingi. Bali ya kupia jeno. Bagenda okunsiba nga abaana babiri n'omukyala wange. Bagenda okunsiba nga nina omukyala maama Asumaani n'abaana bange. Naye kaakati we bansiba omukyala we bansiba ati naye n'akola ki ndowooza embeera n'emulemerera. Mutabani wange Asumaani simanyi waali baŋŋamba nti alabika alonda bucupa. Kaakati we twali tugize akapolotika ffe bonna baatwala bamukomera nga basendawo bino ebikwekweta ebyajja ebisenda. Tuli ku zero level. Tusaba gavumenti etuyambe. Tusaba buli kwe kikwatako tukyali baana bato bavubuka abasobola okuteeka ettaffaali ku Uganda. Tusaba Genosale ne First Family yonna nga mwegizingire nyiza obutayogera muntu sekino tusaba Geno Muhoozi Kaine Lugaba tusaba Maama Robina Nabbanja tusaba Ajati Adija Namyalo tusaba Speaker Anita Amongo tusaba na buli Munnayuganda yenna asobola okukwatibwawo ku nsonga zaffe atuyambe. Tusebujja maziga mayiti tulimu tulina wakusula Nessawa zino tuvude mu busime tulina wakutandikira ali mbeera kasanga kati oluvaano ddawa saawa zino simanyi wakuzi ate owayigwa oluvaano ddawa ngomaze okuyeko nze oluvaano simanyi wenzira kubanga oba ntadde wali wano wentuukidde omukyala full figure yagambye nti baba batadde musooke mujje musooke mbaweemu ku kijjulo tunalaba ate ebirala naye nga tukyali awo tukakkaniddeko wano situesi esooke ekkakkane kubanga obutuufu tubaite tubitegeera tutuuse mu nsinga buli bimu tubiraba nga byakifuula nnenge ebintu bye tubadde tulimu eri mu kkomera ate eno obulamu bwe kuba eri tubadde twebaka ssaawa 9 ssaawa 9 ez'olweggulo eri tuba twebase kati teebereza abantu abebaka essaawa 9 badange biringa ebisesa naye ate bikaba byamaziga tubadde mulumwesulamu abantu 12 ekkomera bbiri sirina nva mukkomera naye sirina muntu gwe naaligambye nti bamusibe ekkomera bbiri homosexuality ebisiyaga mukkomeramu ebiri tubadde mu bulamu bw'abasajja nga baagala basajja bannaabwe nga laba asa teri afaayo ku ekyo nga yembeera olusikijja olw'omujjuzo oguli mu kkomera kwegamba ekkomera bbi ebintu ebiri mu kkomera neetaaga kutuula nebinnyonnyolera emyaka 4 kyendabye mu kkomera era kyekiri omuntu kyoyinza okusanga n'omusanga n'asirika noga nti mumuleke nasirika gyali naye yasirika tulabyeko kyetulabako fe abawagizi bannuko tubadde na mukkomera ndowooza lya mirundi 2 kuba tubaddeko ne mutoki ey'obwongo era twaniriza kiri ekyokuba nti baagala otutwalako ekyankwanzi eyo enteekateeka eyo tugyaniriza twaniriza enteekateeka okuyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli parish development model n'ebirala tusobole okwekulaakulanya kubanga ngaerawe mutulaba teebereza omuntu amaze mu kkomera emyaka 4 ndowooza kikyaba yaleka ffe twavaayo ngaera tuli balo bantu banneekolera gyabo abantu balina obulimu obutonotono kasubira nti era mu bbanga tono tusobola okudda eruzira kubanga mu butuufu tulaba nti tuba tuli mu bbanga. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman. Bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation. Bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacteria.